ne bwoba olina tanka nze wano tonkuba wano tonkuba tonsobola tabani wano ne bwolera CDF afukamira era muzeyi n'amalagama nti asinguza nyama atwajje yatwala entebe yange maama oba watudde dda mbangina bafu Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Samange gange naga buliwondaba omanya twatukomye otusobola okubanga tetutembeeta ensonga bwe tulina okubanga tetuzitembeetamu nire team and angry youth okusobola okubanga tetutuusaako empeereza ennungi ey'omulembe. Agamba ki Bernard Muwanga nawulidde nti Bernard Muwanga agenda kubajja yesimba wali mu Rada mu mwesige asobola okubanga ate ensonga zibatambuliza bulungi. Bingi ebitambudde mu ggwanga naye olunaku olwaleero Zenetiman tulina program yaffe gye twakolako Emivega Kawo ogenda ku YouTube yaffe Lubalusewa TV n'oginoonyaako. Twali tuwogera ku bastar ku bamanyi ba playing cards oba matatu. Timani yatugamba nti ye ebiseera ebyo yakubanga ng'agenda n'akuba n'ekyeyo ky'amatatu ng'agenda ku bizinga eyo kataba abazinga oba abavubi bamuttireyo lwakuba ku bazaala olwakuba ku matatu. Timani bingi byakoze bingi byalabyeko. Y'omu kwe yatugamba nti omukubi wa zaala asositamira essaawa 12 nga tafunye adde ekyokulya ate enjala tagiwulira. So olunaku lwe tukomye ne Timani ayinamu bababuuzeeko tusobola okubanga tetuyongereyo twagala tulabe Timani yatugamba yisita w'amatatu. Twatulaba amatatu gano Timani yakubanga atya abantu kuffe gye tuli abasobola oyita amatatu n'okkiriza. Waliwo amatatu ge bayita kalabirwamu, waliwo n'amatatu ge bayita namba nze ngayita bwentyo oba bo bagayita batya agenda kuba bitunyonnyola n'oyita cu bwegwewo oba olidde. So tugenda kuba twogerako ku nsonga eyo tulabe engeri ate gye tujja okuba tutambuzaamu ku nsonga. Timani buuza kuba tulaba. Omulabi wa Lubalusewa, salaamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Juma Karim, Juma Karim, Juma Karim. Baganda banga abasiibi Allah abawe kyemusinga okwagala abalina abalwadde ku bitanda ekitiibwa Allah nammwe abakisizeewo akadde abaseeko omukono ogw'ekisa. Abafiiriddwa twongera obbasaasira baganda baffe n'abafunyawo amasanyu kuyisa mikono mu maaso gamba nti alhamdulillah. Wendi aje. Okay. Timani, program yaffe gye twasimbira ddala twayogera ku nsonga nnyingi, twayogera ku matatu, basita baago na buli kimu. Naye mu bye twayogera wandaga nti ate oli mumanyi mu matatu. Abantu sooka obabuuliremu amatatu wawe gakubira era matatu kyagasinga okukola seeti gano agakalabirwamu oba gano ag'ennamba yo simanyi mwe mugayita. Matatu nze nsinga okukuba matatu mu Uganda n'ensi ezirinaanyeewo era singa gavumenti yali esobola netegekayokko empaka z'amatatu. I'm the best gambler all over the world. Ku matatu? Ku matatu. Ate zaala alimu ebika bingi.
agagafa agakalabirwamu namba yo ako gogamanyi nkugambye nze ensingo za Nyamalatu mu Uganda ne mu nsi yonna abalabi Timani yasingo za Nyamalatu mu nsi yonna ne mu bwaba gyali ng'ajja eyewulira nti asobola matatu ng'ajja ate gano genda abayita ago namba yo olaba ekifuula Cheptegei okuba nti God winner Sintile rajja nadduka n'abeera mu kisooka mbwate God y'okubiri n'abeera mu kyokubiri owokubiri tebamuwa Golodi abasirivu bamwasirivu yes kati gwe manya nze nina gold medal ya matatu yes in the playing cards osokuba emikono emeka nze sokukuba emikono gyonna kisinziira sente z'owezikoma nsobola okukuwaamu noga nkuwaddemu ate era mu bintu by'amatatu waliwo olunaku olukya naawe kafulu waago osobola okuba ne birthday in office nebakukuba bubi nnyo bubi negakulemesa okukola buli kimu nalowooze kubbali kagaana nkugambye kwolwo lwoyagala okugabba wabeerawo abalaba nga 10 nga balabira omu oyo omu nga yalina akawumbi nga gw'olina okukuba kati nga ekikuyamba mu nsi muno kukwata ssente kuwa banne bonna kumpi naye omugulireho ate gwokuba effe mumala tumulimu ebyamaguzi bingi nze osobola okunguza omuntu ati nenzija kati nga director memo ya gwe oyina memo muganda wo memo ayinamu miliyoni 5 memo azanya matatu ate musiru kuba ffe mu lulimi lwaffe olw'amatatu omuntu atamanyi malatu tugamba nti musiru mudongo okitegeera kati nsobola okuyita mu ggwe neggamba mbadde njagala onguze memo ebyo nabemu ebiri ku miliyoni 5 nenkuwako akakadde namukikuba yamalero ogo bagakubira senemeka buli mukono beeyi gyojjiramu 10 5 nze nagamba natandikako nusu 10 nenkumi mitwalo 27 ekisoboka nawe ekya 10 kaleerwe mu katale k'abalimi nga bw'olya mu katale k'abalimi era bonna nga balimi obwongo nga bulimi gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gweowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusanga ematugga ku mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 76 128 838 oba noti 754 5 noti 238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. Haruna Electrical Center ffeffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobengo ine ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda
tulina amataala ga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda. Zino nti chandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako. Kati gw'ow'ebbaala, loogi, duuka, maka, nandiki, twekwate togenda kwejjusa. Ate ke twasumuludde sitooka empya, omunayuganda wa kunyumirwa bulamu. Ketomu original paasi, fridge, extension, njogere kindeke ki. Ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala. Kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade, oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 noti. Yeffe Baaluuna Electrical Center bannannyini original mu by'amasannyalaze. Bbeeyi gy'ojjiramu 1,500. nze nagamba natandikako nusu 10 n'enkumi 27,000 Tekisoboka nawe. Echa 10 kaleerwe mu katale k'abalimi nga bw'olya mu katale k'abalimi era bonna nga balimi obwongo nga bulimi nava ku 10 nze kati kagambe kino bwe taba ntaanya nnyo nze bwe ngamba mbu togenda kundya mutondya Olimba naawe. nze nsinga okukuba amatatu mu Uganda ne mu nsi okutwaliza wamu. Baani abakumanyiko wali okubyeko nabo? Kati wano sijja kwatula amanya kali bitundu ki byogenze muno oganje ovuddeko mu matugo ina gyolaze n'okuba abantu nsineti. Ntambudde bitundu bingi, ntambudde ebizinga. Nze natambulako ko nengenda ku kizinga naye nali sigenda baali bagenda kunzitirayo lw'amatatu. Anti kati omwana yantwalanga omusajja yantwalanga omanyi ku bizinga ebizinga byawukana waliwo ebibeerako engege byebakwata kengege waliwo ne byebakwatako empuuta. Kati ebizinga ebibeerako empuuta biba bizinga by'abasajja bagagga. Kati abasajja abo nze omwana yajjanga nankima n'antwala nangamba kati yo tugenda ku kino. Nogaana osabula? Nagendako ku kizinga bamanya amatatu wabayitawo. Kagambe kino nagendako ku kizinga tugenda okutuuka ku kizinga ssaawa emu n'eddakiika 25 zigenda okuwera ssaawa 3 nga nina miliyoni ya ssente ngikubye mu matatu. Kweli? Miliyoni ya ssente mu dakiika nga 5 ssaawa nga mmaze okukuba akakadde ka ssente. Yenze nno yenze oyo ndi wanjawulo nga bw'owulira Messi nti bw'akwata omupiira omanyi Messi alina kintu kye yayogera yagamba ye omuntu eyamufuula okuba ow'amaanyi bamuyita Pep Guardiola Sala. Ye musajja eyajja omanyi yali atendeka abaana ba Iniesta Xavi eyo Barcelona y'ebyafaayo yabagamba nga opponent wo watuukira okukoowa n'oba akamukuba ggoolo 10 mupika omukuba 2. Kati yenze gy'okoma okuba ne ssente gye nkoma okupika omukutteko ne bwoba ffe twakubanga abasajja nga balina amamundu najja ne pisito n'agiteeka awo n'omuganja kukufa tu. Anti gano aba teyayiga masasi gano gaba matatu. Abaana balwaleseba TV program eno twagiba analyzinga koko nga Timani yenyinyolako nga bwasinga okuba amatatu mu Uganda yonna pozo ngene mu nsi yonna ne mu nsi ate byenkola waliwo ababikola. Olako olwaleero nzize n'akatabo kange njagala ndage mpite empiki ndabo basozi kubanga nkuba buli wakola ki buli wazanya. Program eno bwe yagojjiraba awo jagenda kubalusa wa YouTube soko giraba eri enkadde yonna olabe engeri yali aginyonyola mu nga bwazanya zaala n'obubbi obuli mu zaala ate yakulaga mu abakubira agenti yagenda ku kizinga n'abakuba ne babula okumwokyerayo n'addukayo emisi. Baali bagala omanyi omusajja yayogera ekigambo era kirungi nnyo omuntu okubanga obwongo bwo buli sharp nnyo. Jagamba nakuba abasajja abo kumba abasajja abo kwaliko abaali bava Kaleerwe ku Mawanda Road yawo. Kati famatatu abayaya abakubi b'amatatu abalungi abasinga baali bava Kaleerwe.
Chokate gwe wagene n'obakubirayo. Nidda okuyiga okukuba matatu era oyina banno b'obeera nabo. Kituufu. Nga mwenna mukola ttiimu nga yabakanywa omusaayi. Ttiimu y'abazannyi b'amatatu temanyi ya military. Eya military esobola okujja n'ekuba abantu emiggo n'erekawo abaana. Ey'amatatu ne bw'oba mwana kasitootala. Nabo mubakuba. Okay, abalabi nazera akantu kale kano genda kuba nkasumulula tulabe Timani oba asobola okukola kyabadde atulagako. Bingi bikoleddwa n'akantu kali nnyo omusajja gwe nalaba akazannya kano bayita ak'obubaawo nakalabako bamuyita sajja namulabako omuyita Kizito nze muyita president oba so muyita anko kantu ako neraba engeri gyakacyangamu naye abantu banzibanga ssente mu katale. Kati mwaka akabaawo is one of my mentors. Ako muzibu nnyo. Kinjagala. Olese kapya. Anabadde maoga afuna ebikadde kadde. Nze bwe ntyo. Njagala obondagira. Nzikirize. Kati okusinga oyagala ki? Njagala nga onfatwawo ndabe oba nsobola okuyita emirundi gyange giwera nga gwoja. Kati okufatula okumanyi. Sikuleka okukyanga n'okuba. Okufetula era kkoodi. Kyegamba. Olina okubeera ne brighter mind. Toleka bwongo buli awo yaba. Kati bwe tubeera mu matatu gano tusobola okubeera wano ng'olulimi lwe twogera nga tukukuba ssente naye ng'olulimi lwe twogera nga tuwuliziganya naye nga tolina kyomanyi nga tolina kyewali owulidde nako naye ng'ate twogera bigambo bya Luganda nga naawe obiwulira naye nga mwina koodi zammwe ze muyisaawo. Ekizama temusobola okugenda nga basatu nga mwina muli baawamu bokka. Nagamba twagendako ejjinja ne tukuba akatawuni k'ejjinja amatatu ne batuleetera poliisi ssente zonna ze twalinamu kamu 7 ne bazisesemya. Twali tulina ow'amatooke gwe tukuba omusoga nga batugumya akomawo yakomawo n'emitwalo nga 5 egyali gisembayo tumaze mukubanga miliyoni ye n'akomawo n'emitwalo nga 5 tumusitamyeko ngamba abasira tugende aga tumufu kumufuwa okumumalamu tuba tuli awo nga bayiye battalion nambe y'amagi nemuloka bakochi baga buli kyolina teeka wali twasula njala. Okay, tugera kwa Timani atulaga mwana nze katikati akantu okalaba okumana nali manya amatu ga kawawo nga kyenkola abo sibayi ba DJ Sane nkukuba ne nkuyuza mbibiri abo nze nabajisanga sente z'ebyokuleza chapati nkukuba akabawo nali muzibu omanyi nono mala twomulaba Banaome Lwembona tojja kabagezi bokka kubanga joka tizibaamu joka tizibaamu joka ne embaza tukubanga amala tugajoka nyakuba nolonda butano ngo baddo ida kadi producer nyabantu balage bulungi nnyo abasajja bano bangambe bisere bisinga bagezi ebyo naba bikola ne tubalya amala tugano babumeka bwatano mu bubiri waloga kwongera mbu kati sebo wano wetuli okufyattula kyekintu nti omuntu oyise 5 mu matatu bwe buba nga butegeke kaba kakutaano kati gwaba ayise bw'oyita 5 shuwa ddiru kalina ggwawuwo singa buba butegeke kati nga bwe tulaba wano nti oyise 5 awo kabakako kano kabakanga akagwenu kabakange 5 yo oba olidde mbankulidde oba olidde naye mu kukola ssente tolirya ate lwaki anti eno si wooteri oba tewazze kulya eno si wooteri eno si wooteri okola otya teka kali ku 5 nga nze kakagwa wange tekagenda ggwa wuwo kikoleddwa simanyi oba producer abalaba bulungi okitegeera kati yita
Mpite gye njagala. Oli wadde mboyita gy'oyagala. Chu. Hey, okay. Eyo chu. Kakati wano wetukubira abantu okuwagala okubatta. Olaba bwenzizaako bwenti. Oba obizaako nga bweyagaliza. Anti guno muzannyo tetuba mu lutalo. Bwe tunyumyamu. Otegeera bwenkubuuza naye ggwe olindyamu. Muteekawo ebiboozi. Bw'oyinza okukola omulimu ogutaliiko kusikiriza kasitoma. Kati wano ne bw'oyita ki oba tokyayinza kulyamu. Yita 2. Kati sembeza bulungi kamera. Kati olaba akantu kano. Eno 2. Okitegeera. Naye kati sigijjaayo bwe mbanga ogiyise nga mmanyi nti wano waggulu ogenda kugirya kuba tujja wano. Kano okendeseeyo kano. Kavaayo. Okasikayo. Naye kati olw'okuba nti. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them. They grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late, so we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable, very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services.
gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 The Place, a home far away from home. Tetuba mu lutalo bwe tunyumyamu otegeera bwenkubuuza naye gwe olindyamu muteekawo ebiboozi bw'oyinza okukola omulimu ogutaliiko kusikiriza kasitoma. Kati wano ne bw'oyita ki oba tokyayinza kulyamu. Yita 2 kati sembeza bulungi kamera kati olaba akantu kano eno 2 okitegeera naye kati sigijjaayo bwe mbanga ogiyise nga mmanyi nti wano waggulu ogenda kugirya kuba tujja wano kano okendeseeyo kano kavaayo okasikayo naye kati olw'okuba nti mmanyi nti bw'oyita 2 wano kaba kaakubiri wano eri kaakubiri 2 ate ogitaddeyo ddi ye baawo kyakati girage kati eyo yiyo eno yange ebadde ya supa naye ebeerawo ku akiba libeera sasinga coaching nti eno bwetabaawo oba oleeta endala okategedde oyinza ogamba nti oba oluusi ensi oba nga tukyanga bulungi nga bwolaba omusirikale bw'amanyi omulimu gwe nti emmundu bakwata ku trigger kati ngenda kukulaga epeesa lyonna gwe lyoyagala lyongamba nti ndaga empiki bweki nze ngikwate ngikuteere wano ebbali nga toyise wabula gwe ngamba nti bweki ndaga 7 simanyi 5 gyentadde 5 nyongere nno 7 awo tuli kiki mutukola ngera bw'omanyi owa booda owa booda bw'akuteeka ku ppiki okuvuga tata w'abaana amanyi buli kinnya era tamala gakuba kinnya kati nange wano kugambye nze nnamba emu gwani gw'omanyiyo nga yekakasama obuzibu nti abagazannya beekweka kati siza bategeera babeereyo mu nsokolo eyo gye babeera mu nsokolo nze bangobayo bangoba nagamba banzira tewali anzannya matatu wa ssente nze ekisato kisasobola genda kati nobaga nti sisobola ne bwemba ne miliyoni 10 baga kireke era bwe ngendawo bwe nti mbanga musirikale ate bonna buli omu asitukawo yeemoolamoola mpola babanga fumbi bwe ngenda nga galyoka gaddamu naye gwe olukulaba baga tusoke tugende amekozi nedda leka nyinza okuba abantu bagala naye omusajja ono yamutuuziza jangu saana jangu oyimirire wano otuyitireyo empiki ogisule njaga osuula eno nga neeno tosuula bino byemusuula nga mugatta wano oyinza okutubuzaabuza Janga
Anti oli ayinza omukyangiremu obuntu bambuka. Bana ngaseeko Sane. Njagala Sane ye mwenyini weekyangiremu naawe oyinza ganze nakakoze eki. Abatulaba omukulu gwe tulina bamuyita Tima the Angry Youth atulaga akantu yakasinga. Kati muwe oyite empikiyo. Kati waga njimulage nga ojimuwe eno bwoti. Oteeke eno n'eno. Kati yakuyite. Producer njagalayo kwate bulungi. Mukaaga kati ono aba ayise mutwe. Osegeera wano eri ku mutwe. Ku mutwe n'ekookusatu. Osegeera mukaaga yeriwo. Naye tasobola kujindya. Tasobola. Kati kankulage nti yino kweri. Ayise mutwe. N'ekookusatu yino yeriko. Tano. Naye eno gyayise omutwe nze mba sijja gimuwa bwe manya nti ayise mukaaga jjukira mba nategedde nti kati ono omusajja ayinza okumpita mukaaga nziza layini ngira bugizi nti ne kajja kaakubiri. Lwaki ogira anti kati oba wayise mukaaga oba onna bukerege kati ng'oŋŋamba sigyebye empiki yange nga njikuddiramu nga nkuwa. Kati osegedde nti wano mutwe yino mukaaga gyayise ne kati nze ntegedde oyina mufattuwa wali kye bayita okufyattula okiraba gweraba wano omukono ekyukira muri osegeera kati bw'omugaddamu ebikyange bulungi oba okitegedde kati bw'ogaddamu ozigabanye oba omuwa bw'etaano ye kyanga ddemu ayita enala nomuti ekintu emukigatta era neera wano era ayise mutwe kandi gwe kakyoba omanya wano nze mba ku mulimu kati ate omulimu gwange saagala gwonoona kumala gakuwaawa buli kaseera era bw'oyita 10 kubanga kati yino yeriko naye nze era ngira bugizi nti kubanga olina okuŋŋamba ddamu ntambulire oba ogire oti ogenda ogira nga kaakubiri nti 10 mba kubye yiyo yange gwe lwonaalyamu nze njagala nenkyanga n'oyita nti oba 5 nenkuwa naawe n'okyanga kyanga nange oyite kyayi kimale mutuleke namu nze oyinza nokyanga nga nze mpita buyisi kubanga kakati nsobola okugamba nti nze njagala 9 oba 10,000 ogenda kyanga bwotyo nkwate mu nsawo nzijeyo emitwalo gyange gekatera okugundi ya 10 kyanga bulungi afiya kati mu afiya awo nze ompeemu ccu mitwalo 5 nanga omba nayanguye edda ng'osasula anti ng'oteekako 5 olwo nkuliddeyo emeka 10 olwo byonna kyoyagala gwe oba okitegedde si kubagatta kulaga nti nze bino ebintu nze nsinga tegeera mitwalo 5 ompe 5 ng'okigwako ng'okiwulira mpitemu kati aya 6 olwo naawe onyiize otaze 5 oyagala kwenunula oluntwala olutamu baba wa Luganda kati nga muwula bwe bito ebigende by'abasiru
ebyabasiru ebigenda nagamba mmata tuteri mugezi okuleka nze nzekka nga nkyanga jinja jayagadde mpise bwogiryanze neebuuka ne wano sogikwongererawo nti jinja ne wano wennyini sogikuba emirundi 8 nswana ogikuba ogwokuna kati jinja oba oyise ekyo oba oliddemu aba agenze ejjinja olwo simu ngitutte osegedde kubanga omanyi lwaki kati kyobola abazanyi b'amaato amasimu bagaluuzinga nnyo nti kati jiji emitwalo 5 mukubyemu jinja 4 mutwalo ate namuyise okitegeera okategedde nti muyise mutwalo nenfuna mukubye jinja 4 kuba mulimu abantu ab'empaka nagamba awo gikubye otya tugibalaga yes Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasaliddemu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere nti muyise mutwalo nenfuna mukubye jinja 4 kuba mulimu abantu ab'empaka nagamba awo gikubye otya tugibalaga yes n'ogimuteekera mu kyenyi omuliro ne gumuyiika mu ssaati n'omugamba ate njikuba n'ogwokusatu n'awakana ne mugitambula n'ogimukasukira eri ag'ogibundula nga yeyo n'agwa eri ekyo kye nkifuula nnamba emu gano amatatu gano waliwo sikiirwa endala yiino waliwo abantu abayiwa matatu omungi nti oli asa okuyita 3 waliwo abayiwa bino okitegeera bo baba babitegeera oba oba tobitegedde mu maato bagamba julira ng'ogenda mu court of appeal ng'ojjako buno kati ng'oyisaamu bubiri wasigalawo akamu ayise abaalidde ogenda olaba nga tewayisemu gwayise ng'otuula sikiirwa endala yiino olaba 3 eno oba okola biki olwo ntemavundike mu nnimiro yange kati kino kiraba eno sikiiru ekuba abagezi abasirikale ab'amagye abapoliisi nze ngambe twakubanga abasirikale amatatu ng'akoma kuba na mmundu naye nga senere tumuganya kuba nazo tumalamu mukuba emisala gy'abasirikale era tuli bamu ku baaziryanga kati eno sitayire eno sikiru bagiyita kalusu kalusu etambula bweti nti bw'oyita 8 wano kaba kakusatu naye tekaba kakusatu kaba kakuna webale kuba eriko 3 erijjo kakati nze nkulaga nti kakuna naye laga ku magezi naawe musajja gwe ng'oli musiru nnyo
Kaka. Anti gwayise. Oyise kako nkuwadde ka kusatu. Kati gwe nze okulaga nti kano sika kusatu kakuna nina kola ntya nze atambudde. Olina jjijjako. Kona mbuko inogiroti. Ne bufuuka buna. Olinaga kati wali mbadde manyi ndidde. Ariko bw'ogikola mboti ngolaga buli boyo sikirwe kuba ba afia. 10 ntono. 7 6 45 afia. Nolikona n'omutambula munana agerugira tinga kakusana agabe sasura n'omugamba tereza nawo buyiki. Ne bufuuka buna. Ndako gwo mugamba tereza nafuweddenge. Eddengeri kati ekirala kiki kino kiraba jjukira nkugamba nti nze ne bw'oba olina emmundu zo10 ne bw'oba olina ttanka nze wano tonkuba wano tonkuba tonsobola kabaani wano ne bw'oleka CDF afukamira era muzeeyi n'amala agamba nti asingiza nyamala twajje yatwala entebe yange maama oba watudde edda mba ngenda bafuga mba nina bafuga awaliwo kakoddeyo kyakalala wano wengenda anti kati otunyumya neba ne mutala bubi banna gye twakubye sabo gyo mwali sente z'abasajja ne mudduka naye nga tubalaba ne tugamba leero katukomewo tulabe oba munaazitwala tunyumya kitegeera olwonze kino kyenkola gw'olabanga ali mu byange ebyekisiru kumba olina byobala Allahu akbar kabira wano we tulaga oba tosobola kulyamu ne bwe baba bakutenda okitegeera kati naye osanga abantu bali eyo beesudiya nze mmanyi ki nze mmanyi piki omanyi piki mala tomumanyi omuntu alina okubala byonna bimanyi kati nze lwaki byonna mbimanyi manyi emmotoka manyi piki manyi amatatu g'amatatu nga manyi si muzannyo kakati taata w'abaana wano we wavirayo sikiirwa eno eno eyakayi kyako eyo nti wano oba mpiki nkulu gy'oyise oba nto osobola kulya okuleka ng'era oyise nti master nga bweri wano bweti kuba bwe njijjayo nina sooka wuwo kituufu kale oba tokyagijjeeyo mba simanyi nti yeeriwo eno mba simanyi nti yeeriwo naye wano oba tosobola gidya kubeera bw'ogiyita nti master sigijjaayo nze nga nkuwa jjukira gasookeeyo ke kako awo oba kkubye oba okitegeera kati nga nzizaako awo ne bw'oyita musebe tosobola kulya yita gy'oyagala biri omutukangakanga tosobola bw'ogeza n'ondyamu omukono gumu neefuuwaawaniya mukulu munange yasinzira essimu yakundekaya master kati eyo kaji osobola okulyamu naye naye bwe tugende wala oba tokyalidde ze kubuulira atulaba eno yewange nayise master gwe beera neewuwo nange ndina ewa zali kyembala oba tosobola kulya newoba ofa yita naye obuntu buno timaani mubukola mutya obuntu buno ng'omwana bw'agenda ku ssomero n'asoma n'ayiga ebyemikono oba n'agenda n'asoma n'afuna zi degrees ez'okutabula amadagala naffe bino twabisomera mwagenda mu laboratory inadigeto gwe kati kagambe kino nze mu matatu muno
nalimbulako ekintu ekyo kimu okufuuka joka wali obulako nalimbulako kuba na kampuni ekola amatatu era singa gavumenti yaleesobola okunyamba nali ngenda genda nkube kampuni ezikuba amatu mu mbuga lwaki nzisuwinge mukola mutya ekintu kyemutayinaako idea batia ate yorede bagina mu abakateeka abagakola kati waliwo asobola okunkuba tebakusobola teri oba Kenya oba Rwanda oba Congo oba Tanzania eyo mu balogo gwe munoonya oba Nigeria abo abaferefere gwe munoonya je ajje nno nga amuleeteddeko ssente ng'alina Dangote nga zena Dangote kuba bw'ajja yekka mba nja mufuuyirawo Dangote kiki ye mugagga akyasinze mu Afrika ate mumanyi simumanyi omanyi mwafu asinga sebaawo we tuli kalabirwamu ate akalabirwamu kakati weekubidde ku bino ebyobwongo n'amaaso amoogi kuba bino wetaaga sharp mind and sharp eyes yaman amaaso agaliko ekifu tosobola nze nakuba abasajja amatatu nenva awantu nga seetuumye erinnya nga bampita professor bo benyiga bakwekutu baŋŋamba oyo professor nenga ate mumpa bitiibwa ebyo tebinsaana abasajja gye bali bagenda okujja mu komesi wagayo yakuliiba era ffe twamukubanga bajje bava ne ku ebyo ebyekisibo ebya comment section bajje wano ekirungi sente mbaamu nazo ate luli munnange kati kagambe kino nze nazanyanga maatunga ezo sente kizibu okubaamu nazo nenja nentandika nazo maatu nze najjanga na mutwe ne bakuwayo olwo omukono nendabayo omuntu omubisi nga ggwe nentulawo nensirika tayimu etuuka ne bakkuba 10 manyiddwa nedda mazima gegamba bwe yali yalinga nganze bitera faananga ggwe ebisajja ebisirusiru mu matatu mulimu n'obutintini ngaffe obusiru naye ng'ate ebisinga biba era tugambe kidongo kiikyo gize ne bw'oba ne pisito nnya kati kagambe kino nze nakubanga abasajja ab'amagye abo amatatu ng'akuira agamba boyi wange mpaayo omukono ng'ayina pisito wakwe twakuba emulago eyo okulinaananga poliisi y'emulago waliwo abakiga be twagendangamu ne tukuba matatu twamukuba matatu n'ayagala tumuwole ku pisito naga mumpole emitwalo 5 mawe pisito nafuluma emisinde namanya ekiddako agenda kukokinga ku luzitu naga iwe muli basiru mukwisente zange natandika okuvaako nga bomanya abakiga nze nenfuluma naze siinamu yadde 15,000 ninamu 25 mba njagala ki kituufu oba okalaba buzibu ki bwe wagasangamu obuzibu bwe nagasangamu mutafuna nkaluubiriza lwaki abakuba amatatu lwaki temutuula lwaki muba musitamye temukoowa lwaki abasamba omupiira babeera badduka buli kaseera tebakoowa era omupiira essaawa emu eyo gyadduka n'owamaato obudde bwasitama bakoowa kyekimu oluusi naye olw'okuba nti ow'omupiira ye asamba n'agenda n'anaaba nago okimanyi nti abazanyi b'amatatu basobola okuba amaatu mu lugaano nnaaba nga bakubye omwana bamugobye school fees bamugobye kati kangeze bamugobye jjo ku lwokuna olwokutaano tasomye ofunye omukisa okubiddaje baabawo akuwaddeyo emitwalo 10 olugifuna jogera omuzanyi w'amaatu ye olufuna ssente mayindi yemugamba nti genda oyozese oyongereko yes oba n'abalina endowooza ekisibo agamba genda osooka otale ofuneyo 2 zino 10 ozitwalira aje gye bantumye nze nsigalemu 2 aje muweezi tokwatayo kakati kagambe kinaje bakkuba amatatu epeesa erisembayo n'olwanga gwe bayesigiriyo omuliro mu mugongo
otya naawe ate bulijjo bakuba ffe twakuba abasajja amaatu ne bagenda ebyesalasala amagiyita nga kiki nga kyalina okugambayo nti ngudde mbayaye ne basalasala ne batwala ssente nirako mwa mukubaza naye salasala agaya abantu kibanne abaye kibankozi nze nali era kulina eggwanga naye omanyi nze ate nkwatibwako nnyo omuntu wa bulijjo wakwatibwa ekisa nga ndaba tebalina taliiwo kati nina bannange nina bakyali bange waliwo gwe bayita spiura kubajjukira n'amanya galina kuba ga mukoodi bamwita spiura akyakubaye akola ku Happy Boys bawunsa muzibu oyo muku basomesa bange omanyi mu malatu you learn from me I learn from you yes kubanga waliwo skills zenina zotamanyi nawe waliwo skills zolina zeneetaaga so when we combined twafuuka ate bazibu nnyo waliwo omulala bamwita Juma Gentle Nigga ate oyo nga wamulabye ffe Kampala bamanyi tuli ba Luganda akufaanana tufaanaganira ddala okitegeera era bamwita Gentle Nigga musajja ali muyimbi gwe kyoba omanya ffe twasulanga bweru mukakuba paka kiro kyonna si kuba paka kiro nga mutambula kiro kyonna nga tutambula kiro kiramba ne tuvaako wano mugeto netugende wala tuva tudde wala ekiza mwakubanga namasiro n'obuuza kiri kitya nze nina benamentalinga mu matatu ng'ate bw'ajja wano oyinza n'okwebuuza nti oba yasingako naye nga ate gwe muzibu waliwo kyaliwa ng'avuga boda bamwita Cheya sijja kwogera nnyo mannya ge naye bamwita Cheya oyo yali mudongo omanye omuntu omusiru ennyo ku kintu ffe we call them badongo abadingidi abadaawa kati yali mudaawa nengende uwe ne mukuba matatu mu njuye nankusibirayo nagenda na nusu bisatu eyo nagenda na nusu bisatu nenvayo nga nguze omufaliso bulangiti amasuuka amapya nali mbiyina mu nju naye bwe nagenda n'ebisatu byange ne matatu ono nentuuka ewa Cheya yayina munne baali bamwita Kazeeyi navayo mbaguzeemu omufaliso mupya obuliri bupya ku nusu ebya nze ndi wanjawulo naawe ndi exceptional nnyo mu buno bweti okay Timani nga tuwumbawumba biki byokubiriza eyo abantu abazannya amatatu n'abaagala okujja okugazannya kuba gye bali abaana bakula nedda kati okusookera ddala waliwo abazannyi b'amatatu nga ye obulamu bwe matatu ate kagambe kino okimanyi nti abazannyi b'amatatu abasinga tebenda gwe oyinza okuyimuka nga matatu akubi okuyimuka kutya n'oyima kati kagambe matatu bwakuba gulinga matatu ono gulinga muzira akuba n'onnyogoga n'oba paralyzed akuba n'obuguma n'obanga ekyoto oyo matatu oyo bakuba sente nga omwana enkyalina osoma baabawo yakuweereza 3 kakati akimanyi ozannya matatu omanyi buli muntu azannya matatu abantu bwe bakukyawa emikwano biki n'osigaza ebigwagwagwagwa byosharinga nabyo buli kimu era ebizannya matatu ebibeera eyo kati nga omukyala akukyawa abaana bo bakukyawa kubanga ate ogenda bayamba ki nga toba nazo kituufu kati mala tuona nnyogoza abuguumiriza nti ogenda tolina 10 n'okomawo 4 kituufu okitegeera ogenda n'ova ku mukwano gwo nti tuguyita mukono nenkuba omukono guno gwa mitwalo 5 nengukuwa n'okwata naawe n'okyanga ogenda osula ng'olina emitwalo 4 oba oligavaako ekira mulya ddi nga ndaba bafukamirawo tebalya baliira ku sola bakyajiga bakyajiga ab'amatatu ow'amatatu kagambe kino ow'amatatu tafuluma tapama
balungi nze nagamba mengeno Katikkiro ajja atuyambe mulimu ebintu ebyetaaga okukwasaako emikono ebiri oyambe bannayuganda abayambe kuki kati matatu ono oba nagwo bagufuule muziro nga bakweddira nga bwe tukusanga weddira matatu gwe nga tukuta kuba guba muziro gwo ani aba ali kuvunaana nga ne polisi tebavunaana kubanga gye muyitira mu babisirusiru maa tutolooza nti bano abambadde engoye zikutuseeye bagazanyi abo boolaba mu mamotoka abo nabo bagazanyi tekisoboka naawe abo baloodi abagagesi kati kagambe kino abazanyi bamaatu abasinga abatakisi ab'omusenyu ababooda abasirikale bona bagazanyi abo ebyo ebiti bina byenkuwadde biwe kitiibwa bw'obisanga in fact bw'obanga oyagadde byarranginga bulungi nti abatakisi bakulembere ab'amagye babiri bannamba 2 mugazanyi ate nga tuba tubalyazaamaanyiza lwakuba nti bo bazifuna mwezi oluzifuna nga gira zigenda okujja omwezi gwenda okujja nga twazikubadda nga alina sasula eri simu atagijjeyo bakanyabuuza afanolo afanongola nga twolabikako okirageera timan tujja kuba tumuza ate tulabe skills endala eziri mu matatu leero tusobodde okubanga tetufunako kyetufuna ekyamazima tetumukubyemu ekinnumye totuwaddeemu leero nesane wange wembadde nesiga nesimu ogikubye mbadde siina mulaali bawa ekyoza kati mubali mubadde ongamba baweewe abatategeererako ddala mu matatu bebasane kuwanda bayeni esimu agiwadde nze siina kyentaze ate oyo mugezi mu matatu mugezi nnyo ate mwagadde nnyo nti awaayo mangu ebibye ayawukana mangu ku mugendo nze yange kubanga mu bulamu bw'ensi amatatu amatatu ga destroy the future z'abavubuka kubanga essimu evuga nga ya mugaso nga ya mugaso bayinenge gye boogera mweri kuki kumeere kumbaata kumbaata kati waliwo gwe nawo essimu yange nga nzanya matatu yali yakapeesa naye bwe muwa essimu yange nagimuwa ssaawa nga 8 okutuuka ssaawa nga 10 nga maama ankubiddeko yakuba nga sikwata akuba sikwata kati nziruse nvudde ku mabanda eyo nzirayo waka nno ne break down omuzanyi w'amaatu kyosooka okugula mu nsi motoka break down mwena mwina zi break down atagirina oba toli muzanyi w'amatatu oba mukongoozi waago anti olukumenya okumenya kwe kumalamu ng'odduka oleeta break down kwe kudduka ewaka oleeta sente ndala kati kye muyina ekyo muzitereka nnyo waka okay timan tujja kuba tudda twogere ku nsonga eno wunzikana advice yo abavubuka abagenda okugajoyininga n'abakyagalimu abagalimu baleke bazanye matu bazanye kisira nkyawe balimanyi geera gye kibatwala be banamanya naye batobanga abatannayiga muzannyo guno gano amatatu gadistroyinga future mu ngeri nnyingi nnyo ng'amaatu gakulemesa okusoma kituufu amaatu gano kyengamanyiiko nze nagambako oba samu nti saasoma naye omanye okubala kwembalamu matatu ono tetulina gavana lwaki tetukutiiki gavana sikolera bayaaye gano amatatu ogalaba geganjigiriza okubala ekirala gashapeninga mayindi yo naye nga butwa bwe bakuteera mu mmere n'olya n'ofa kiro bwe buno gakulemesa okusoma gakulemesa amaka gaggobako abakadde maama taata basobola okukuzaalukuka lw'amatatu okimanyi nti si kyangu kusanga muzadde nga yeewera omwana wange oyo muzaalukuse omwana ayenda omwana ayagala abawala tekisoboka ayongerako namusitaamu bawe
naye matatu yeta abazzukulu naye matatu osanga ensawo ya nnyoko n'ogibikkulanga mulimu emitwalo 5 n'ojjako ebiri nga gya ddagala n'ojjako ebiri kati gino esatu gyoleseewo ye musiru ye tamayzi yaleseemu. So abavubuka abatanayiga matatu baganda bange bato bange batabani bange kubanzi kati nina abaana abali myaka gy'abasobola ozannya matatu naye advice gyembawa buno obutwa this is poison. Yeah. So make sure don't be poison kubanga future obogiyiye ono matatu kisirani nnyo. Okay, tetujja kusukawo wano ajesamiro gemanya twalire Timani Angry Youth nga tulaba engeri obutwabwe gyabadde gyabutambuzaamu obadde gyabutambuza magami obutwa buno tobwenganga osobola kubanga towangala. Director Memo yabadde mu production tetujja kusukawo wano nina information. Waliwo tukyaliko kulayi waliwo ekintu aje kinneebuuza ddala ensi zaffe zo Mukama Katonda febe yakolimira kweno weather guno omwaka tubadde ne Olympic Games mu Cotigna Milan Italy. Haje abasajja bafulumiza ensasula gye bagenda osasulamu abantu baabwe aba performance okuleeta gold medals oba okuleeta medals. Fe wano Chiptegei bwaleeta gold medal ogenda owulira simanyi yaketi yamuwadde emitwalo 8 simanyi hamu n'amuyita n'amuwayo miliyoni 2 n'olabira ddala nga ebintu ebyokumanyira talent. Talent si buli muntu nti alina talent. Kituufu. Kati eno yembalirira zino ensi bwe zaafulumizza okuwa abazannyi baabwe aba performance obulungi. Akazi abadde Italy. Naye Italy yagambye abantu baye gena bawa miliyoni 7 mu emitwalo 8 eza dola abalese miliyoni 7 ozimanyi $0.8 million. Esa yabadde okubiri yabadde US febe tumanyi nga ba super power no US yagwa yagambye genda kubawo kadde 3 obwa dola miliyoni 3 kakati ensi yabadde okusatu yabadde Switzerland yo ne bagamba nti 1.5 genda nayo olese gold naye owulira goes viral nti olese gold medal kacho mwana training kufiira eno yaketi yejja yamuteni ne kuwayo GB simanyi 5 za mwezi. Tujja kusukawo wano director Memo yabadde mudi Ssaabasajja Kabaka wange alinde n'abagereka. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.